Kyaddaaki abavubi bafunye akamwenyomwenyo oluvannyuma lwa gavumenti okulaga nti mu bbanga lya mwezi gumu yakuleeta ennambiika entongole ekwata ku by'obuvubi nga bino bivudde mu nsisinkano ebaddewo olunaku olwaleero ku paalamenti. Ensisinkano eno ebaddemu ababaka abava ku bizinga awamu n'abo abakiikirira abantu nga mu kitundu kyabwe mulimu ebifo ebivubibwamu era nga minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi Helena Ndoa abaddemu n'abakungu abalala. Ensisinkano eno ebadde ekubirizibwa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa. Ensisinkano eno tekkiriziddwamu bannamawulire wabula bakkiriziganyiza nti mu bbanga lya ssabbiiti bbiri minisitule eteekeddwa okuddamu okusinkana abakungu bano okubalaggawa we batuuse mu nteekateeka ey'okuvuba awamu n'ennambika entongole eteekeddwa okugoberera mu ddemo lino. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa atangaazizza ku biki bye batuuseeko ebirala oluvannyuma lw'ensisinkano eno. Finally, we have agreed that the regulations should be availed within 1 month so that we can be able to operationalize the law. Ono era ayogedde ne ku nsonga endala ekwata ku biki ebyakkiriziganyizibwako ku butimba obuteekeddwa okukozesebwa okuvuba ku nnyanja. On Lake Victoria, we have been informed that this is a regional decision, that nets should be not more than 10 millimeters. Okay? So now we cannot come as Uganda, we isolate ourselves from the rest of the East African community and we say no, we allow nets of 8 millimeters the way the ones of silverfish. We are requesting that we allow 7 millimeter, 8 millimeter, that if you insist on 10, you're more or less telling them that they get off the wreck, you know. But the ones of Lake Albert where we are allowing 8 millimeter, they are working well. So this will be solved very well by the regulations. The moment we sort out the regulation so that we can operationalize the law, then we shall be moving well. Mu mbeera y'emu n'ensonga y'abavubi okubeera nga bakubibwa naye agitaanyizaako nga bannamawulire bagimubuuzizaako. Most contentious issue now that is with the fishing community is the issue of rampara and the fishing methods that are being allowed. Because I have seen it's more now about, for the fishing community, it is more now about the tilapia, the Nile perch group versus the silverfish group. I have given many of them a chance. No one has raised an issue to do with the harassment by the soldiers on the wreck. Okay? But we've also agreed that the UPDF unit in charge of fisheries, they should respect and involve all stakeholders, especially the members of parliament. When we are handling these issues, we handle them in a bipartisan manner. At least now, what happens is people complain of extortion, of them paying to be released, but even in that, sometimes there is a lot of exaggeration, but also there are things going under the ground. Ye Minisita Helen Ondoa nga naye abadde mu nsisinkano eno ajaaniriza era n'alaga obwesimbu bwe balina mu gyo awamu na biki bye bagenda otuukiriza. Chota and using lampara net should not be abused, because if they abuse, the APU will measure the mesh that they are having in the lake. So what we want to talk to our fishermen is the solution or resolution we have made here, that let them not abuse lampara net. But the issue of hurry up remain banned. Nobody should use hurry up, and sometimes they turn lampara to be hurry up. Nobody should be found using hurry up. Wabula asabye abavubi okugoberera amateeka agali ku nnyanja n'ebirala ebigwa mu kkowa lino. As government, we want to commit ourselves to see that the fishermen are supported, because fisheries is second to coffee in earning this country a lot of money. Fisheries gives a lot of money. So when you give a lot of money, you also, just like a cow, when you are milked and you have a lot of milk, you also need water, you also need
good grass so that you produce more. Minisita w'ekisiikirize ku by'obuvubi Susan Magara naye ayaniriza enteekateeka etuukiddwako era n'alaga essuubi lye bayina mu nsinkano nga zino. Nga tukubirizibwa Right Honorable Deputy Speaker. Ekisa kisooka okukkaanyaako kibadde nti bonna abasibe abali mu makomera be baakwata babazeeyo mu kooti z'ebitundu byabwe basobole okuba nga bawuliza mu bintu byabwe kubanga abantu aba relatives baabwe abantu tebasobola kuvaayo kujja eno. Ekyokubiri kye tukkirizaganyizaako kiri nti FPU oba abamajje agali ku nnyanja balekeraawo okutulugunya abantu baffe. Abavubi nabo baaniriza enteekateeka eno era ne bagumya bannaabwe. Sipiika olw'enkola gy'ataddewo okuwuliriza abavubi ba Mukene kasooka nga batuyimiriza emyezi 7 tubadde tetufunangako kuwulirizibwa naye olwaleero abantu ba Mukene nze mbagamba titufunye essuubi era mube bakakkamu eno ye ggoolo esoose. Ekisooka tukkiriziddwa okuvuba Lampala. Abantu bangi batankana Lampala naye Lampala kye kino ekitimba ekibaddewo naye nga kiri mazzi mawanvu bwe kisembera ku lubalama olwo kiba kibi yeyo hali apo bwe kibeera mu mazzi amalungi oba amawanvu olwo kikola omulimu gwakyo gwe kirina okukola. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.